Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Essaala Biikira Maaliya gy'ateesa Mola. Ayi Mariya kabaka wange mmange, nze neeyanjulira gy'oli nga sirina kyendekayo, ate nkusingira omusingo gw'okwagala kwange. Nkusitulira leero amaaso gange, amatu gange, akamwa kange, omwoyo gwange, nange nkwekwasa nze n'omulamba. Ayi mmange omulungi, bw'olaba neerimbise ku ggwe, naawe nkuuma nzibiranga omuddu wo owwo ku bo. Bakristu baganda bange, Father Martin Ssemanda mbalamusaako nnyo nnyini ddala mu linnya lya Mukama waffe era mulokozi waffe Yezu Kristu. Nnyenye yaffe ya wiiki eno kinene mu maaso ga Katonda. Kinene mu maaso ga Katonda ennyenye yaffe eya wiiki eno. Nga situnnayingira mu mikwano gyange mu kinyusi kya munyenye ya wiiki eno, nina ekintu kye nsaba bambi ggwe mukwano gwange oleme kwerabiranga kukola kino nga ekyokwogeranga ebigambo nga bino nti guno omwezi gwange. Tokirabiranga kikola okwogera ebigambo nga guno omwezi gwange, guno omwaka gwange, eno wiiki yange, luno olunaku lwange. Kebe ng'ebula ennaku 2 omwezi guggweeko, obanga ebula emyezi 2 omwaka guggweeko, gwe sigala ng'oyatula nti guno omwezi gwange, guno omwaka gwange. Omanyi lwaki nkikugamba? Kuba nkimanyi nti ne bwe ziba nnaku 2, ne bwe ziba nnaku 2 omwezi oba omwaka guggweeko, Katonda asobola okukolera byonna by'obadde weetaaga okukolerwa mu mwaka omulamba. Katonda waffe takeera ate takeerewa. Takeera takeerewa. Bye yakolera bali nga bali myaka 2, gw'oyinza okulowooza nti yakwerabira, asobola okubikukolera mu myaka 3, myaka 4 n'obula n'okufa essanyu. Yes, he's God. Father, nze gw'olaba nkuze, wabula bannange bwe twenkana balina kino, bafunye ekiri, bali kino, oba nze Mukama namukola ki? Kale vaawo. Mu maaso ga Mukama, age is just a number. Age is just a number. Bali be bali, naawe gwe. His timing is always the best. Bakadde bange, nga tuzze ku mulamwa gwa wiiki, kanve ku ekyo, tudde ku mulamwa gwa wiiki. Emirundi mingi waliwo ebintu bye twagala okukola oba okuggusa, naye tugenda okwekebera nga bye twetaaga, the resources, okusobola okukola bye twagala tebimala. The resources that we need to do what we want to do nga tebimala. Kino abaana battu njagala okukibajjukiza leero mu munyenye ya wiiki eno, nti buli kintu kyonna ky'olina, gwe ne bw'oba olabanga ekitono oba ekitamala, kinene era kimala mu maaso ga Katonda. Emirundi egisinga ebintu Katonda bye yagala tukole mu busobozi bwaffe ng'abantu tuba tetulina bitusobozesa kubikola. Kino kiraga nti byayagala tukola akimanyi bulungi nti tetusobola ye waatali. Wabula ayagala tubikole kubanga akimanyi bulungi nti ye waali tewali kirema. Tewali kirema Katonda, haleluya, tewali kirema Katonda. Asobola okukonekitinga ku bantu abatuufu ne weewuunya. Asobola okugulirawo enzigi empya naawe ne weewuunya. Asobola okuddamu okugula enzigi omulabe ze yaggala naawe ne weewuunya. He wants to remind us that He wants to remind us that He whom we serve is a very big God. He wants to remind us
that he whom we serve is a very big God. Ekyo ayagala kukitujjukiza bulijjo era kisigalenga ku nnimi zaffe nti obusobozi, amagezi, amaanyi, ssente, abantu abalungi byonna biri mu ye, yensulo ya byonna. Katonda gwe tusinza, Katonda wange, Katonda waffe w'amaanyi era yatuteeka ku nsi tukole eby'amaanyi. Ate era nga tugenda kubikola mu linnya lya Yesu. Baatuwa ensi tugirye era tugenda kugirya mu linnya erya Yesu. That is the truth. Of course, mbanga ddala okikkiriza gwe era ng'okiwa ekitiibwa. Kankubuulire muganda wange, ekyo ekirooto ky'olina ekinene, eyo pulaani yo gy'oyagala okutuukiriza mu mwaka gumu, 2 oba 5, nkimanyi oyinza okuba nga katolina busobozi kugituukiriza. You don't have the resources. I do know that. Wabula kankuwe ga bwereere, kwata ky'olina gwe ky'olabanga ekitono, kiteeke mu mikono gy'Omukama, agenda kukikukubisizaamu, ojja kwewuunya. Yes, capital gw'olina mutono, essanyu ly'olina ttono, amagezi g'olina olabanga amatono, obusobozi bw'olina olabanga obutono. Kituufu, ekyo kyennyini ky'olina ky'olabanga ekitamala oba ekitono, tokaayana, ky'oba okwata kiteeke mu mikono gy'Omukama mu ssaala ng'okkiririza ddala nti asobola, ebisigadde olimbuulira. For God's hand is a multiplying one. God's hand is a multiplying one. Ekyo kyennyini ky'olabanga ekitono kinene mu maaso ga Katonda. Ndabyeko ku bayizi bambi bangi nga ku lwabwe tebalina ssuubi nga batuuse mu candidate classes P7, senior 4, senior 6, third year university or 5th year university, nga mbutuufu banyiikidde okusoma, bakoze obwabwe, banyiikidde okusoma ebitabo baaba naye nga tebitambula, bakoze kyonna kye basobola naye nga bigaanye. Abaana be bamu ne basalawo okwongera okusoma ennyo ebitabo naye nga mu byonna bakulembeza Katonda, Mukama n'abaviirayo ne twewuunya n'okwewuunya. I have seen this, we have seen this, gwe nange. Ne bafuna grades nga mu bw'omuntu bwabwe tebazisuubirangako. Bakulu tetusaagiranga ku Katonda. Asobolera ddala. Ffe mu magezi gaffe kye tuyita ekinene oba ekizibu kyangu nnyo mu maaso ga Katonda. Oli kye yava ayimba nti osobola Yesu asobola, sobola Yesu asobola, amalawo bye tuyita ebizibu, tewali kimulema asobola. Kituufu ddala. Ye lwaki neeruma olulimi nga nsobola okukozesa ebyokulabirako mu kitabo ekitukuvu? Obwedda kye njogerako Omukama yakitulaga dda mu ngeri ez'enjawulo. Naye kanziggyeyo Matayo 14. Mu Matayo 14 tulaba nga namungi w'abantu akuŋŋaanye, Yesu abayigiriza, abalwadde abawonyezza, naye enjuba eba egolooba. Abatume ne bajja awali Yesu ne bamugamba nti munnange nno ssebo, obudde bugenze ate wano we tuli ddungu, abantu tebalina bagenda kujja kyakulya, bate bagende mu bubuga obuwuliraanyeewo bafune ekyokulya. Kwali kuteesa kw'abatume. Ekyabeewuunyisa ye Yesu okubagamba nti bo bennyini baliisa abantu abo. Mu butuufu mu mitima gyabwe nkakasa nga balabira ddala nga Yesu afunye ekizibu ku mutwe. Bagamba musajja alabika afunye obuzibu ku mutwe. Bamugamba nti naye ssebo, abantu b'oyagala tuliise olaba obungi bwabwe. Mpozi wano waliwo just emigaati 5 n'obwennyanja 2, naye buno bwe buki ku nkuyanja y'abantu bano. Yesu n'abaddamu nti obwennyanja obwo 2 n'emigaati 5 mubireete wano. Yabikwata bw'ati mu ngalo n'atunuulira namungi w'abantu. But Jesus at that particular moment in time decided not to choose luck. He didn't choose luck.
He didn't choose the not enough. No. What he chose to do was to hold them up to God. Yasalawo abikwate abyolekeze Katonda. Ebyo byali ebitono mu maaso g'ensi yonna, bonna buli omu nga n'abikwata n'abiyimusa n'abyolekeza Katonda. Ensonga ya tebimala bitono ng'abalala be baali balaba, ye si gye yatunuulira, wabula yakwata bikwate n'abiwanika mu maaso ga Katonda. Mu kifo ky'okwemulugunya yagamba bugambi nti Kitange nkwebaza olw'ekyo ekiri mu mikono gyange ku ssaawa eno. I thank you for what I'm holding right now in my hands. Friends, that's our choice today. We can decide to look at lack or insufficiency, complaining, to dismiss the idea, the proposal. Oba osobola okusalawo n'ogamba nti kino kyenkutte kyenninawo kati, yes, tekimala. After all, it can't be enough without God. It can't be enough without God. Nga muli okimanyi nti Mukama bw'aba takiri mu kituufu tekisobola kumala. Gwe n'osalawo okukola kimu, kuyimusa ako koyitanga katono ky'olina ekyo ky'olina kukiyimusa mu maaso ga Mukama n'omugamba nti Taata, nsazeewo nkwebaze olw'ekyo kye nnina, nsazeewo nkwebaze olw'ekyo ky'ompadde, nsazeewo nkwebaze bambi olw'ekyo kye ndi kati. Kuba nkimanyi nti kino kye nnina olina obusobozi n'amaanyi okukinkubisizaamu ne kintuusa we sirootanga. Oh, that's wonderful, my friend. Abatume tekiri nti balina omutima mubi. Tekiri nti baali balina omutima omubi nga tebaagala kuliisa bantu. Nedda si bwe kyali. Wabula obuzibu bwali obwo. They looked at what they didn't have and didn't look at what they had. Can I say it again? They looked at what they didn't have and didn't look at what they had. Amaaso baagamalira ku bye batalina. Ku bye bataalina actually. Ne bagajja ku bye baalina. Martin Semanda teekawo erinnya lyo. Yiga okusiima Katonda olw'ekyo ky'olina mu ngalo. Mu kusiima Katonda olw'ekyo ky'olina mu ngalo, mujja okufunira ky'otalina. Yesu bw'amala okwebaza Katonda bw'ati, yawa abayigirizwa be bagabula abantu. Ebyaddirira soma ekyawandiikibwa ekyo mu Matayo 14 naawe onombuulira. Mmwe mubyogera nti nditwala bingi afa tatuuse. Tandika n'ekyo ky'olina. Oteeketeeke embaga omwana w'abandi omugye mu kibi. Omwana w'abandi bakumanye ewaabwe. Tandika n'ekyo ky'olina. Tandika okuteekateeka omukolo. Busiina ssente zitwala mwana ku ssomero okukola koose eno. Mutwale osooka oweeyo ezo z'olina. On the way, Mukama ajja kukuyamba. Ajja kukugulirawo enzigi, ajja kuyitamba abantu abalungi, gwe tofaayo. Do what you can now. Nti njagala nsima omusingi gw'ennyumba yange gye njagala okuzimba nga ssente ezimala ennyumba yonna zirina ku akawunti. Wangi ssebo nnyabo, okakasa olizifuna ezimala. Tandika kati nga bw'oyiya. Ti omwami wange nja kumuwa ekitiibwa ng'amaze okufuna ssente. Bw'anaafuna ssente olwo nga mumuwa ekitiibwa, naye kati nga kyali mwavu. Kale nnyebo. Linda kazifune olaba wanakusigaza gwe atalina mpisa. Muzadde wange nja kumusiima nga ssente nziwezezza. Father wange mwagala nnyo bambi era ssente bwe zinaawera nja kumuwa ekirabo. Katonda wange mwagala nnyo naye omusaala gwange kagumala okulinnya nja kumuwanga ekimu eky'ekkumi kye. Olaba olemeddwa okusiima muzaddewo kati n'akatono k'olina. Father waakulemye okusiima kati. Katonda waakulemye okuddiza ekimu eky'ekkumi kati. Kwezo z'ofuna, kwekyo ky'ofuna kati. Nkulayira ne bw'onoofuna mmeka tojja kukikola. Bannange, akasuka lyali nalyo. Mwana wange tolinda nkya, va ku jjojjuuzi
kwata ky'olina okiteeke mu maaso ga Katonda wo, mwebaze nga Yesu bwe yakola, era omulage ky'oyagala okukola. Okukkiriza okwannamaddala mugambe nti taata njagala kusimbula. Taata siina tebimala naye nze weebale kati kino kyennyina naye njagala kusimbula. I guarantee you God will take the ordinary and he will turn it into the extraordinary. God will take that ordinary and he will turn it into the extraordinary. And you will live for the rest of your life testifying for God's goodness. Keeping in mind that great things happen when God mixes with the man. Baana battu Mukama abeere nammwe. Katonda omuyinza wa buli kantu Patri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu bambi abawe nnyo omukisa.